Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende mu maaso n'ogyegattako nako njagala tulabe enkola gy'okolamu obundaazi obutono abangi bwe muyita daddies. Njagadde tulabe enkola gy'obukolamu. Njagala tutandike. Funa akantu k'ogenda okukandiramu eŋŋano. Obundaazi obwo bukolebwa mu ŋŋano n'ebyo ebigendamu. Tutandike n'akaseffuliya teekamu eŋŋano. Funa akaseffuliya nga kakalu teekamu eŋŋano nga bw'olaba eyo ŋŋano gye nsoosezza mu sseffuliya omwo mwe ŋŋenda okukandira eŋŋano eyo ekola obundaazi. Bw'omala teekamu okolokote enniimu, oteekemu akakookolokose ku nniimu, ku kikuta ky'enniimu gikolokote, oteekemu akakuta k'enniimu, oteekemu n'entangawuuzi. Ogiraba? Teekamu n'entangawuuzi. Bw'omala oteekemu ne ssukaali. Teekamu ssukaali, kisinziira bungi bw'obundaazi bw'ogenda okukola. Bw'omala okuteekamu ssukaali, teekamu ne ku bbulubbandi, ajja kukola bulungi nnyo. Teekamu ka bbulubbandi. Kyenkola ky'okola ng'oyagala okukola obundaazi obwo obutono oba tubuyite daddies nga bw'ogenda okulaba. Kati bw'omala beera ng'obinyigiranyigira mu ŋŋano nga bw'olaba. Bitabulire omwo mu ŋŋano ng'obinyigaanyiga. Bw'omala oteekemu ne beekingi, teekamu ne beekingi nga bw'olaba, era kisinziira bungi bw'obundaazi bw'ogenda okukola. Era bw'omala okuteekamu beekingi ddamu era onyige. Nyiga gitabule eŋŋano, bitabule kugamba bibeere mu ŋŋano omwo. Bw'omala teekamu juyisi w'enniimu, oyo juyisi w'enniimu muteekemu. Bw'omala oteekemu n'amata. Eŋŋano eno tugenda gitabuza mata nga bw'olabye. Teekamu amata matonotono, amata eno nga bw'okanda. Eŋŋano y'obundaazi erina okubeera ng'ekalubamukko nga bw'olabye. Amata gano ge tukozesa ng'amazzi. Oteekamu amata matono n'oginyigaanyiga n'okanda eŋŋano nga bw'olaba. Kati yiyo ewedde okukandibwa, gikandire ddala ejje, kye bayita okuggya. Bw'omala ogikanda beera ng'ogiteeka bw'ogenda ogikolera ekyo nga bw'olaba bwe ndi mu gikola. Kati bw'omala beera ng'osala eŋŋano eyo, gisalemu. Osobola okufuna akambe ogisalemu bw'otyo obutonotono, kisinziira sayizi y'obundaazi bw'oyagala. Kati awo kye tuliko. Beera ng'ogisalamu eŋŋano bw'otyo, olaba? Bw'otyo beera ng'ogisalamu bw'otyo. Gwekola sayizi gy'oyagala, nze sayizi eyo gye njagala. Tuli mu kukola budaddies oba tubuyita obundaazi obutono. Kati bw'omala beera ng'osala sayizi y'obundaazi bw'oyagala. Olaba? Sayizi y'obundaazi bw'oyagala oba budaddies bw'oyagala, nga bw'oyagala bwenkane oba bufaanagane. Beera ng'ogisala bw'otyo, busaleesale bw'otyo nga bw'olabye. Kati bw'omala teeka esseffuliya ku kyoto, teekamu butto. Butto bw'atandika bw'akyamuka beera ng'osuulamu obundaazi bwaffe obwo bw'osazeesaze nga bw'olaba bw'otyo. Beera ng'obusuulamu, busuulemu. Ekirungi kye bulina buba butono, bwanguwa, tebulwawo kujja. Beera ng'obutabulamu nga bw'oggyamu obuyidde. Beera ng'oggyamu obuyidde. Beera ng'obuggyamu obuyidde. Bw'omala okubuggyamu luutu esooka, ddamu oteekemu luutu eyookubiri era nga bw'olaba. Beera ng'oteekamu bwanguwa, tebulwawo. Kwegala tebusumbuwa kukola, bwanguwa. Bwe buntu bw'osobola okukolera abaana bo abadda ku ssomero ne babeera nga babutwala. Kati ejjukira obuntu obwo bulwawo okufa, bulwawo okufuuka expired. Kati n'olwekyo obukolera abaana ne babutwala ku ssomero, kijja kubeera ddala kirungi nnyo nga bw'obulaba bw'obwo ndowooza obulaba. Bwe tuyita daddies oba obundaazi obutono. Obwo bwe bayita obundaazi obutono nga bw'obulabye. Osobola obukola bulungi nnyo, buubwo obulaba buyidde bulungi nnyo. Awo ng'otandika kulya bubeera bwomu bulungi nnyo nnyo nnyo. Bwe kityo bwe kiri. Gwe kisinziira ky'oyagala okuteekamu. Nja kuba mbalaga n'obulala nga tuteekamu n'ebintu eby'enjawulo okusingako awo. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256. Mugende mu maaso n'ogyegattako. Mubeere bulungi, mweraba.